Yo, this is Bulambalamba natera omulonja tumbule kupije webale kubanga ate ochiye komite kontosinate okubanga ate nkwongerayo n'ebimu ku ebibigina mu maaso mu ggwanga lya Uganda genda kubanga ate kutuusaako omutambuzi w'enjiri agenze maaso okubanga ate ayambalira abagoberezi wamu n'omukulu amanyiddwa nga nabbi oba prophet Elvis Mbonye era nga bino bye bibadde ebigambo bye. There's a guy called Mbonye who is confusing so many, and he will even dare say, I had breakfast with Jesus this morning. You know, when you're before Jesus, he's a gentleman. You don't feel guilty. You know, we had breakfast. And people will believe. Instead of prophesying, he prophesies. And what is most disappointing is that his followers are mainly corporates. They're corporates. The reason I mentioned his name is that I would like you to go to YouTube and Google. Say Prophet Mbonye eats breakfast with Jesus, and you'll hear his own words. Tewerabira nti biwe bijidde nga wakayita olunaku nga lumongo omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo kubanga ate ayambalira nabbi Samuel Kakande. Kakati bino byolengera olaba omusalaba gwa nabbi Samuel Kakande wali ekyo kitanda kya mama wa Jalia. Yes, mama Jalia ombwati bwati bwe yateekateeka ku lunaku lw'abaagalana era nga yali ateesetese okwaniriza omwana tu eddenze tevvubuketo likanyama ly'ennaku zino erimuzaamu ki omusaayi. Bwati bwe yagenda maaso kubanga ate ateekateeka munange obutima wali bwonna bwa I love you era nga wano musanyu eringi ennyo bwati bwe yayaniriza omwagalwa okitegedde buhaga ne bugenda maaso kubanga ate buluma naye nga lwaki mbakuletedde olunaku lwayo sibakuletedde kulaga biki bye bakola ku Valentine nedda mbakuletedde okubanga ate kutegeeza nti essaawa yonna Kadaali agenda kubanga ate aluma bali mu nteekateeka zaki za mikolo omwami oyo agenda kubanga ate akupa omukyalo ono empeta ebyenda bikole biti toko bwe bava eri mu nteekateeka za Valentine baasibira eno emmeeza ogiraba ne bagiddugaza bulungi wali wonna olaba laavu ebatta. Teri kinyuma nga laavu ate bw'ogwa kwagala gubula asala naye nga oyo ye maama w'omukyala amanyiddwa nga Jalia ne baganda be bonna. So embaga ejja mugirindire. Weewaawo ye Antaira avuddeyo n'atulaga awo omuvubuka omuto n'agamba nti I can't hide you anymore. Okiwulidde omuhabatina nga gumutta naye nze ngamba omukyalo ono yandibanga alina kyaggusa. Jjukira ennaku zino ng'ofudde ku biri ebya Kyamulabi alina movie gundi company agenda kubanga ate atukolera movies oba firimu yandibanga ashootinga firimu. If not that katulabe baddala kituufu yayingizaawo omusaayi muto ng'ono ye replacement one wa SB4 naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Majona yavuddeyo dda n'abuukira etokota n'agenda maaso kubanga ate akola ki awabula. Mu bigambo bye Badblack amutegeezezza nti Naalongo wa SB4 welcome to the family. Ono wuwo wekka tobana kutya dear. Understand that dating a young man comes with a lot of work including grooming, otherwise a few months he will suck everything out of you and run to his age mates. Pressure ne stress SB4 byakuwadde bitono ono ojja muwulira. It's time okulwana n'abaana ba P7 wamu n'abasiniya 4. Omusamiza akuwangudde Kanyabo. Good luck from online citizen. Bwatyo nasaako omutima mama Jona. Mama Jona tugambe ayogera out of experience cause tukimanya inayo panda atera naye atali agement we amusingako ku myaka. Tugambe nti ayogera out of experience kyonna kyekiri bye byageza maaso kubanga ate ategeeza Naalongo SB4 just in case singa bali mu kwano gwa ddala nga tebali mu kushootinga ki firimu oba luyimba.
Nga bulijjo bw'omanyi nti ba social media in-laws bo tebabirwisa mwana muwala amanyidwa nga Anne Kansiime olwavuddeyo kubanga ate ayogera ku mbeera gy'agenda maaso kubanga ate ayitamu bangi ne bakonkludinga era okusinziira ku bigambo bye nga biraga nti oba oli awo yayawukanye n'omusajja ono amanyiddwa nga Sky taata w'omwana we ow'obulenzi omubwati. Okiwulidde omukulu bamuyisizaamu eggaali left right ne center era nga gye yabadde yagenza okudda kamunguluze yamukwatiddewo n'alyoka n'amuyuzayuza n'amunyenyanyenya n'amusamba n'agweri yagenza okudda engulu ng'alina okuba nga ate ayanukula ku ba social media in-laws koze yadde talina kuba nga ate akyebeera era nga bino byemu ku bigambo byagenze maaso okuba nga ate abategeeza. My name is Skylanta, and today I think I should talk about a few things. I came back online and I found a lot of fire. Found fire on the mountain. So I've been trying to get some jerrycans of water and cool some fire. Now, this is what I can say. One, social media in-laws. It's not that deep. It is not that deep. Like, you can't wake up and abuse someone just because you have had a rumor or you have suspected that something might have happened. I want to remind you that when we were starting this, none of you was there. Somehow it ended up here, but none of you was there. And I am sure that between me and Anne, we know how to deal with what is happening. You understand? She's happy, and I am happy. I don't see why some of you are abusing me. I saw some random chick there. This one who sells herself. Sky Unama. Anyway, I put out a song. It's called X. It's on my YouTube. You can go and watch the visualizer. It's already up. I was basically highlighting things that happen in relationships. And I'm sure most of you, if there's an ex of yours who has done shit like that to you, she has cheated on you, or maybe she has stolen shit from your house, or maybe she has given you an STD, or maybe she has eaten your friends. Remember, on both sides, male and female, there's something the ex has done, and this song was not directed to anyone in specific. It was just a dedication to people who are heartbroken and just want to, enjoy music. Now, I won't say much really. And those of you who have been abusing me, a special to you. Good night and goodbye from wherever you may be. Ekyandetahiriza on ekintu very simple. Learn to move on. Yosiyobole yisasire ekintu even when you really need it. Kanza kuyamba mnongo magara gensage. My brother, it's a new year. Go and change the boxer. Go and change your boxer and get a new boxer. You know you girls have a thing of staying with a kalega for 1 year, 2 years, and even washing it is only on special occasions. Winch. So this year, make a choice to move on, and this does not apply to relationships only. Well, yesterday omukyala amanyiddwa nga Zwena yavuddeyo nga ategeeza abantu nti omusajja alina akanyama kabedo wano 6 packs oyo w'emiwula yanyuma okuba nga ate munange obeera naye era ng'agamba nti buli mukyala ekyakigwana abo be basajja abamujja mu mbeera. Omwami yavuddeyo taata w'abaana n'akolima okitegeera naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Shira Gashumba avuddeyo bw'ati n'apositinga mutabani we Alpha n'amuyita mamizu kino kyotegeeza maama mu bufunze aleka bw'ati bw'abadde akola ki ategeeza kozi yepositinze ebifaananyi by'omutabani ng'akabedo kali bweru n'ateekako nti mamizu okitegeera. So mu ngeri emu ebendala katusuubire nti kyendowooza Shira si kyolowooza mukwano manyi gwe oli mu fensi. So nga ate mmwe abawagizi ngamba ba fans abalina omuze gw'okupimapima gundi asinga gundi mulungi okusinga gundi alina figa esinga gundi ayimba okusinga gundi kwegamba kikira buli omu abaako nekyayagala tekiwomera matama abiri. Omukyala amanyiddwa nga Nina Rose yagenze maaso okuba nga ate abategeeza nti ebintu ebimu byo tebipimika okitegeera nga tosobola kubikompeyaringa. Agamba first of all mu music industry temuli muyimbi mukyala amusinga buwanvu ekyo kimu, temuli amusinga bulungi, temuli amusinga bweru. So naga nti for that reason mulimu ebintu nga Mukama ye yabigaba nga byo
tebigeraageranyizikika. Kakati mugeraageranye bye mugeraageranya naye ebyo ebimu you have to accept. Kitegeera si buli kimu tulina okukomparinga. Tuli ku mulembe whereby a lot of people balina engombo zaabwe. Nze ndi mukoowu, nze nakoowa abantu, nze saagala kumanya. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Martha K avuddeyo n'agamba nti banange, be kind to your friends, you guys. Life is very lonely. Stop taking people for granted because you're busy or in a bad mood. Oba kiwulidde mukuba abantu igino ono yantama oba ngamba ki agambe banange abantu bali lonely, abantu babakyawa dda mukyayekyaye nnyo abantu bajja kwekola ebikyamu. Mulekerawo kubanga ate abantu bakubazi igino bwabaze gy'oli nga tazze mu bubi. Muddemu tamupa mwenda tomuleka ku boutique mu budde weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Palaso yagambye nti bwe yasaba partner in crime Mukama yasalawo kubanga ate amwa mwana muwala amanyiddwa nga Koko. Okategedde bwe yasaba partner in crime Mukama yamuwadde mwana muwala amanyiddwa nga Koko. Bano balina videos nyingi eza TikTok ze bakoze nga bagenda maaso kubanga ate batunda oluyimba lwa Palaso olupya. Koko mwe yabadde nga video vixen. So bingi bye bakoze era nga byaleetedde n'omukulu amanyiddwa nga Amoti okuvaayo mu kamooli n'awuninga Palaso nga Palaso, what are you doing? Atandise okulaga obunkenke okusinziira ku what Palaso is doing ne Dota. Naye nga ye Palaso alagira ddala nti yatuuse gy'akola ki gy'alaga the girl aina energy matchinga n'eyiye. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kontombwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamuga kankwanjulire Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Naye nga tukyayogera kuno nakuli ntwala omukisa guno kubanga ate nkutegeeza nti aba Molden bali mu bwetaavu obwa abantu bano wammanga beetaaga ba airport loaders, beetaaga ba aircraft cleaners, beetaaga ba cargo loaders wamu ne security guards. This is urgent. Oba okitegeera kino kya bwangu bw'obanga oli eyo munange ng'ozunze n'obweya ne bukugwa ku ntumbwe sole n'ekugwa ku ngatto tomagamaga jangu ogende ku Molden obeere nga ate tosubwa interviews ne zigenda kubanga ate zikwajja. Nagamba nti bwendeeta ka emergency kitegeeza nti visa ziba za yiriyiri supide kubanga obwetaavu bagiye buli. So n'olw'ensonga eyo dukoberenga ate wangula omukisa guno. Bano babetaaga mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE naye nga ate ekyo tekijjaawo kiri nti ne mu nsi endala bakyagendera ku maaso kubanga ate batwalanga Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan yonna eyo bagenda maaso kubanga ate batwalayo abaana abakola. Ne bw'obanga oyagala bwa waiter, waitresses, barista, oyagala bwa maid, driver gyonna egyo bagikutuusaako bulamba. Weewaawo ngenda kubanga ate nnyingizaawo mwana muwala amanyiddwa nga Grace Kana. Yes, omwana ono alina emiswiba gye ffenna twagirabye dda twagitegeredde era nga bangi bavudde dda okuba nga ate bawabula nti yeetaaga rehab. Abamu bagamba bw'aba agaanye okutereera mumuleke obulamu bubwe heartbreak efuuse ki heartbreak. Weewaawo tubadde tuli awo ne zireeta abamu ku babivulu promoters okuva e Masaka nga bagamba nti omukyalo ono baamutuukirira mu January n'ennaku z'omwezi nga 26 bagenda maaso kuba nga ate bamusasulako ku deposit oluvannyuma lw'okumubuukinga nti ku Valentine's Day ajja kuba nga ate asanyusa abantu b'e Masaka. Munnange omukyalo ono teyalabiseeko ne Masaka eyo ku Valentine era abantu ne bagenda maaso kuba nga ate beecwancwana nga bw'omanyi enkola bannayuganda nti singa baba basuubidde omuntu okujja mu kitundu basanyusa n'atalabikako ebintu boonoona byonoone walabye ekyatusse ku Saimo omunene wali eri ku Freedom City abantu nabo beekyanze tebaalabye ku bye babasuubiza ekifo ne boonoona ebintu obutebe everything. So kino kye kyatusse e Masaka era nga twogera abaali batadde mu Grace Khan ssente ne bamusasulako ne deposit gwe yakwata obulungi oluvannyuma lw'obategeeza nti yetali booked mukwano bamuyiga era nga bagamba nti bagenda mu kuba mu mbuga z'amateeka. However much bangi bagamba nti Grace Khan tali okay okusinziira ku mbeera nga bwe
bamulaba yetaaga abantu abamubudabuda bano bamuyiga kumusiba ebina kubisekererwa baga kumuteeka muki mu mbuga z'amateeka nti bagamba ebintu byabwe byayononeddwa. They had invested in a lot of money. So yembeera eriwo oba eri ku ground naye nga ffena tujjukira bulungi nnyo nti Grace Kane yali wa mukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya wekitegeera so kitegeeza nti yali akimanyiko kuviira ddala mu ntandikwa kubanga ekivu kya Geoffrey Lutaya kize kirangibwa kuva mabega naye yasalawo kubanga ate ameetinga abantu bano n'abategeeza nti tali bukutira ku lunaku olwo kwali ne bamuwa ne kuki ne ku deposit ne bamutimba ne bamulanga ate n'atakola ki n'atalabikako naye tusembayo okumulabako ku siteegi wa Geoffrey Lutaya era byonna byogenda maaso kubanga ate akola basobola okuba nga tutubira bulungi weewaawo abawagizi be bali mu nnaku era nga bano bageze maaso kubanga ate bakola zi flashback oba okitegeera zi throwback ne bajjayo obumu ku butambi bwe obw'emabega ne bagayiika maama kaali kayimba ng'ennyonza lwaki tekeerabira omukulu Prince Omar oba yakaloga omukwano gwenjogerako mukama ebyange byonna bimanyi abalungi n'ababyabalaba n'abalabe bange n'ababamanyi ye yatonda byonna yabifuga kabuwa obulamu yabuga yalukesesa ne luno kubasiimye mbeera omulamu mukama okumye nnyo mukama naluno luketto lunaku lubenga lwatembeeragira olunaku luno netadde mu mikono gy'omukama saba olungamya amakubo mukama leero nkulembere sumulula omukisa gube nange ne bemanja basasule nange nsaba ompa amagezi Sulemaani ge wamuwa. Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Frank Lion ng'ono nno muwandiisi wa nnyimba yes show ya gondani ashibanga yaliwo dda iseeke ebbanga naye nga ye yaakavaayo avuddeyo kubanga ate ategeeza eggwanga nga bw'ataafuna yadde omukisa okubanga ate alabikako mu show yani ya Shiba kubanga baamugobera ku geeti ng'ate agamba nti be bamu ku bantu abo abandi badde ku lusegere wali kuba nti ennyimba nnyingi ze yawandiika ezaletera Shiba kubanga ate akuŋŋaanya abantu abo abali awo naye tukyannaku nnyo tebaamuganya yadde okukola ki okuyingira munda era gyali akolima munyiivu si musanyufu agamba yateeka ettaffaali ku music wa Shiba naye lwaki baamusenza kati eyo nga nkujjayo ne nkuzaako ewa Mama Birungo ffenna twawulira oluvuuvuumo lwa omukyala amanyiddwa nga Spice Diana okubanga ate ayawukana ne maneja we gw'amaze naye ebbanga eriwerako ddala lya myaka giijo 8+ amanyiddwa nga manager Roger era nga batugamba nti immediately nga egunde emaze okuba nga ate eggwa concert bwenaaba ewedde tetugenda kuddamu kubanga tetubalaba bonna ekibagatta concert eyo bwenaggwa buli omu ng'akwata lwe anti Spice Diana agenda kufumbirwa naye mukwano ekiriwo kiraga nti ababiri bano tebali beeteefuteefu kweta n'eddakiika n'emu kubanga bakyagendera ddala mu maaso ne bookings zaabwe empya okitegeera era batulaga nti bakyali bati kajangwa na nakirijja songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin yasavuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga z'okulumba ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule wabula ng'ono akayise n'akazimbe ekizimbe kyabwe ekyo kye bateekamu obutimbe bw'ensimbi ye akayise kazimbe era ayina abayise badongo ayina ebigambo byakozeseza mulimu sitaani mulimu Katonda byawulirireko tweyongereyo mbogereko akakola ki akasembe namanya nti badongo ne nagenda kazimbe kaabwe dasiba akakamu baka naddeko ekigambo waliwo amayinja wabweru na kazimbe kandabirwamu waliwo wakamba tokabite gye baliko yali yenkanyeddi muguno mwaka kasagutandika gwe bojinjijukiza nga mbata nga manya mbeetaaga kasaba jonkere nnyo ndaba n'abagezi b'ekibiina nagamba ne bano bategeera bati nti nakakantu kasitanti balina n'okumpa miliyoni ngaaga ene mani wanjo nno ndiringa namputa nezita kubena ale mubange ati nabone mbalaga nti natechi nembagoba ni baga namwe atete mujja nti tulongo bye bano olwokuba mwembetaaga mbagoba bano kubeera bwentinga sikwatagana Katonda sikwatagana na sitaani mbe
Nenga myona nyongera okujukiza nti oyo ayina show Lugogo gyalanga genda maaso kubanga ate musuza teyebase katulindire tulabe weewaawo ye full figure yayongedde okubanga ate naye alumya bya people mbu sente kulya sente si kulya baana kino sente kyekola yajjeyo costume waliwo namma flower ngali more than ready for water naye nga Trisha Safaris tuli mukulya sente olwo mbutambulanga butwagala pa kubasayina bana mbutambulanga butwagala bitongera Twawulirako omuyimbi amanyiddwa nga Bebe Cool okututegeeza nti ye yaspendingako emiliyoni eziwera ddala 4 ku vidiyo etya emu. Kakati nno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Julio owa B2C Soldiers yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate munange atunyonyolamuko ku bintu bino engeri gye bikolamu n'agamba nti mwe muli awo bino ebintu mbitegera butegeezi ffe bwe mulaba katono tutwawukane nga tuli kutabuka butabusi lwakuba nti tukoze budget ey'okukola vidiyo ey'oluyimba embwete ngegenda tumalako emiliyoni 20. Agamba bantu bebuza sente ezo ziragawa n'atematema sente bwe zigenda. First of all babeera n'aba dancers badansa beetaaga engoye ezo tebagulangule kubagamba nti singa baba basazeewo okuzigula gujja bagira wabula engoye ezo mpangise kati ogatteko bo nabo balina okukyusa emirundi egiwera ddala 4-5 ate nga nazo si zakugula zakupangisa ogatteko venue ezimu ze bakoleramu videos zakusasulira ogatteko agikwata ayagala omutitimbe gw'ensimbi oguwera okitegera mulimu ebintu ebirala bye bakozesa ebyetaagisa okuba nga ate bakola ki basasula so agambye nti ebintu tebiba byangu nga gwokola ki wobiraba baba obirowooza wabula nga wabudde ku bayimbi okukendeza ku expenses biki bye balina okuba nga ate bakola era n'abasaba bagezeeko okuba nga ate bapangisa oba bafuna ennyumba ezo ezijja mu status zaabwe baleme kuba nga ate beereganye okubeera mayumba ga bbeeyi kubanga n'akasente akava mu music sikekali awo nti ka buli kiseera kaflowinga oba okiwulira amanya gangize Latinum omwana we mumujjukira yatuyimbira obuyimba obwo omwana ono avudde ennaku zino ayina abantu bayekwatako ba accusing ebintu era nga twamulabyeko ng'agamba nti omukulu Douglas Rwanga yamuyimbisa ku Purple Party n'atamusasula ne tumulabako ng'agamba nti mwana mulenzi Reggie yamugobako ku stage bingi awo byageze maaso okuba nga ati ayogera naye nga mu byonna yalaajanidde omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo mu bigambo bye byesigenda kukuddiramu wabula weewulira okuva mu kamwa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye nga ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Kenzo, Uncle Eddie, big up on yourself, Uncle Eddie. Uncle Eddie, international award winner. Uncle Eddie, Grammy nominated. Uncle Eddie, BET award winner. Uncle Eddie, Nickelodeon award winner. Uncle Eddie one child abwerere. Uncle Eddie, okuva wafuna minister nze wanteka ku bulutiki Uncle Eddie. Ne Uncle Eddie nkwagala nnyo. Njagala nnyo music wo. Nze olina engeri gy'onnyimbiramu n'ondagamba okuyimba kwangu.
engeri zoba oyimbamu ondagamba okuyimba kwangu kyovula bankwagala nnyo Uncle Eddie and I respect you so much ne bampe ku sente ya federation ate nekirala sente kegende gane mumpe segment nga nzakulira abayimbi ba dancehall kuba Uncle Eddie okimanyi nti abo abayimbi ba dancehall bona mbasobola Uncle Eddie wakingamba tuli kasese n'ogamba mu dancehall teri akweyimbamu kababe mu ba top firi babayita ba big firi teri akweyimbamu latina mulati wakingamba Uncle Eddie. Uncle Eddie, I appreciate you for recognizing me and giving me my flowers. Uncle Eddie, ndi wano kuwa flowers zo nawe uli wakabi uli wadala ne Uncle Eddie bansije ku bulutiki esuse. Big up on yourself Uncle Eddie ne minister. Mbagala nnyo. Wallahi buli muyimbi ali mu ghetto ayagala ekiroto kye kitukirire ng'ekikyo ate nze nabeera nawe nendaba obulamu bw'obeeramu ne bafala abakuzoleya tibasobola bubeeramu obwo obulamu tibasobola Uncle Eddie naye njagala mpe department ya dancehall nga nzaakulira bano abayimbi ba dancehall bonna tibadisobola banafu dancehall gwe bayimba munafu babeera rubbish. What is this now? What is this? You give me that department. Ngenda kuba castratinga. Buli omu ngenda muwa channel wagwa. Epasinga ya secretary yampandikira time kuba yogera nnyo oluzungu lungi too much English. Ziza bafana gogenda kubeera chief whip engeri gy'oli omwogeze nnyo. Ositegeera tuwe cabinet yaffe Uncle Eddie tuwe cabinet yaffe makada aban naye nga ntwala omukisa guno kubanga ate mbategeeza nti ttiimu Prosi Awore ng'eri wamu ne Mama Group amanyiddwa nga Fazira wamu ne CEO Prosi Awore baagaliza papa wa group amanyiddwa nga Mr. Rajab de Aya amazaalibwa malungi ng'era bagamba nti bamusabira buwanguzi mu buli kimu kyonna kyakwatako omulamu bw'ensi eno bamwagala bagamba ye bali kubeera mwetowaze omukkakamu ayaniriza ate era ayagala n'ayagaliza so happy birthday papa. Abantu bano bonna bagamba ati they really love you so much. Blessings follow you. Ngaraki nedda abalungi ngira kwanga ate mbateera wano ku mboozi y'omukyala eyavuddeyo bw'atyo n'atutotolera butya mujja we bwe yatta omwana we. Oyinza obbiwulira n'olowooza bya lusaago naye nga ensi yo we yatuuse yagwira ddala eddalu kati abantu amalogo bagaleetera ddala misana mu bizinesi z'abannaabwe mu maka g'abannaabwe abaana b'abannaabwe babatugumbula misana ttuku. So banange mukumire ddala abaana bambi mukama nga naye bw'akuuma nayejjukira nti lubaala embeera ng'emirokokoze ki kw'otadde ate ng'era mukadde ke kamutwala by'omukyala yakutte owuwe mwennyini ate n'amusalako ensinga ate n'amweziikira kwegamba a lot is going on mu ggwanga lyettu lino naye nga tusinga kwekwasa Mungu yasinga okumanya emboozi eno engenze maaso kubanga ate ekwata ku bangi ku mutima olw'ekikolwa ekyo omukyala mujja kye yakola naye nga nnyongera okubajjukiza mwenna bakyala bajja naddala mmwe abazze nga muli bapya bambi musale ku pressure omuliro gubeere mutono kubanga ne be musanzeyo nabo baba bantu ate ne baba bakuwaana naye baba babimuwaana dda bino bye baba bagenda okukola naye baba babimukola naye ky'olina omanya nti omukwano ogunyuma bwe guba gutandika ate bwe gukula gumanyi okuba wamu so kusaidi egwaba wamu naye newuwo tomanya gujja kutuuka tegukole kigubowemu so muleme kukola bikolwa byattemu temwesindika temwesindika buli omu ajja kufuna wasanyukira ate buli omu ajja kufuna wakola ki wakabira ebintu bya laavu bino bannamwe mubalozeeroze mubasindikiriza mubataddeko pressure ne stress oba okiwulira mulekere emitima egy'emibi ensi tugiryako makoola okuweereza mbadde pijje ng'abantu bali kubeera mulabe mulungi ate kumira mpeera sigale ng'abanjagalidde mubeere bulungi mwiraba bwakyo olunaku lumu nefuna bba wange wenfuna bba wange netuzaala naye abaana 3 abawala 2 omulenzi omu kati bba wange yalaba nga nzaddemu nnyo kyeyasalawo ngayo omusajja nawasa omukyalo omulala era nga omanyi nawe ekikulumamu katono olumala nobita okuba tulinamu enzikiriza ebyobusiraamu kitegeera
naye mujja wange yagenda n'ampusa bubi neyefuulanga nannyini yeefula nti yamanyi buli kimu nensirika ng'omuntu nendaba nga kisusse mu myaka 3 omusajja takomawo waka wabula jasi yatumya butumya baana gundi Aisha kwata ebintu bino bitwalire maamawo nanze tekindya gana okukanisa nga temmere takyakola ki takyagireeta waka nensirika nyazala wange nanga mama itu yatulimenge kalejaleje tusobole okubeesawo abaana bwe tugenda tulimirangako abantu olejaleejo nga okitegeera embeera y'omukyalo kati waliwo omugagga omu yajja ku kyalo nga yazimba ku kyalo kyaffe nangamba lwaki obonaabona wano ng'okyali muwala muto bwoti jali tugenda otandika okunkoleranga mukyala wange taliiwo genda otandika okunkoleranga naye nga buli mwezi ngenda kuwa emitwalo 10 omugagga oyo nantwala ngenda ntandika okubeeranga ewuwe nanyezala ngambye abaana kola ki abaana bandekere abaana ne mbamulekera shofa lwe yali wa myaka 2 ntandika okukola mwana tuba tukola nkola wensindika akasente oganyala omwezi ati sinjako emitwalo 2 nenga nyezala mwereze sente nyingi mpozi nyingi mujjange nenazala y'abaana babiri ab'obuwala kati yatandika okuyiganya omwana ng'amugamba omwana yagenda okutwala ebyobugagga bya wano ngamba n'ebyabugagga kyebiri awo tekyamumalira omwana yali ava ku ssomero nga jjajja wagenze kusimulula mbuzi n'akwata emmere n'agiwa omwana erimu ebinyeebwa n'amatooke n'abiwa omwana kati jjajja agenda okutuuka abuuza omwana ye nga tolidde emmere gye muterekedde nagamba mbadde mpise wali mu lujja maama nampitira emmere nakola ki nampa mugamba jjajja nga nokulyewo nankakalwa mpaka nakola ki nampa emmere netandika okulya emmere nemwebaza nenvaayo nenkomawo ewaka gamba tewali buzibu naye maze okunaaba ngamba maze okunaaba olwa ngenda kola homework wange ije namugamba tewali buzibu tandika okukola homework agenda okulaba omuntu gwali kunyumya naye emboozi eganya okola kiko kubanga mugamba jjajja ngaolubuto olunnuma ije namugamba oba obadde ki oba yagala agendako mu ttooyi nagamba olubuto luli kunnuma omwana wange awo ngaali bupittu olubuto tandika okumusalirira nga lumusalirira nga lumusalirira ng'agwa wansi atandika kusesema bintu bya black kitegeera wasesema ebintu bya black nga jjajja gyamukwatako ng'amuyita amaze hara jangu wano omwana olina kyomuwadde ati nze muwadde emiresa nkinjagya kiti kyentaddemu namugamba tewali buzibu jjajja agenda okutuuka eno okuddayo okufuluma okuyingira mu nju asanga omwana akoze ki amudde wansi omwana okumuza eno bw'ati engulu mu ddakiika nga yakoze ki ndala kudde edda bagenda okumbikira era nafuna ekyekango nakona nabwakira sirina maanyi ampulira nange olubuto olusalirira kuba omuzadde ekintu kiri kunsalirira kati sisita wange gwenzirako yali yazze mu kyalo naŋŋamba mama shofaru inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun shofaru yakoze ki shofaru yafudde owulidde emboozi enjala ddala tugenda kukisanga mu baati ey'okusatu